back. I want all the leaders, when naba nchali mukulembeze wammwe, mumanye nti nja kubeera mukambwe nnyo ku bulyake, nja kubeera mukambwe nnyo ku bubbi, nja kubeera mukambwe nnyo ku bantu abagezaako okuzanyisa omusaayi gw'abaana abantu. Singa banzita leero baba banzitidde mazima. Naye olowooza ndiwulira ntya ng'ekintu kyempiiridde ate gwe otuuse eno n'okitunda kubanga oyagala obusente obutono. Ensi etulinamu essuubi. Honorable Senyonyi, njagala okusaba ssebo ng'ogenda okukulembera ttiimu eri mu parliament. Togikulembera kigende gitwala gitunda. Gikulembere nga muyimirira ku ebyo abantu b'ennaka bye bakugamba kuba obasanga bulijjo. Ne bakaba ne Honorable Senyonyi, kino nga kikyamu, kiringa kikyamu. Muyimirire ku nsonga eyo. Muyimirire ku nsonga z'abaana abali mu makomera abaatuteeka mu bifo bino. Nandibadde soogera gye muli, naye abaana abali mu makomera baatuteeka wano, wandibadde tuli honorable, wandibadde tuli mayor, naye abaana abo, stand for them. Njagala okuva waggulu nga mbasaba mwenna okubeera bapoliisi baffe. Hold us accountable, nange nga muntwalidde. Nkiddamu mututeekeko eriiso ejjogi nga nange muntwalidde. Ffenna abakulembeze, you have power over us. Ebintu ebimu sibimanya, ebimu mbirabira ku internet. So be vigilant. Media yaffe abannamawulire ate mbasaamu ekitiibwa, naye amawulire gaffe gali compromise. Wano mu Uganda tewali kintu kyali kirabisizako Museveni nga documentary eyo. Mwakalaba bameka bagiwandikako mu mawulire gaffe. Mwaka kifuna emirundi emeka nga ffe bannayuganda tuweebwe engule wamu n'omutukuvu paapa. Wakakirabako emirundi emeka mawulire nga bakiwandiise. So gana mawulire gagenda kuwandiika bibasiruwaza byokka. Make sure you are citizen journalists. Make sure you hold us accountable. And in Siamwe Banange, politics is so serious an issue to be left to politicians. Temberekera febe mulaba masuuti nedda. Wano omusajja omu yali ayomba ate nenzikizaganya naye nti bali mu kusiba abaana ebakutte ku street kubanga bamusanzemu n'ekipiina. Bali mu kusiba ababbi b'enkoko naye nga ababbi abakulu bambala batya. Tulina okwewala enkola ya Museveni basebo ne banyabo. Sina moral authority genda kuvumirira nabbanja nga bya mabaati ng'abange nsirika busirisi. Kale n'olw'ensonga eyo basebo ne banyabo tugende nga tumanyi tugenda kubeera held accountable. Si nze nzekka wabula n'abantu be tukulembera. N'ebigambo ebyo njagala okubaagaliza okonectinga obulungi, njagala okubaagaliza okuwuliziganya n'abantu obulungi, njagala okubaagaliza okulembera obulungi nga mumanyi nti eno revolution. This is not politics as usual. Mwebale nnyo mwebalire ddala kumpuliriza. Ensonga endala zetayogeddeko tujja kuba tuzogerako in the coming days. Naye leero njagadde kutegeeza abantu abatugoberera abatuwagira tukyali ku mulamwa, tukyali strong, tukyali ku mulamwa gwa kugobaganya Museveni, tewaliyo kintu kirala. N'okutegeeza abakulembeze bannange nti tumanyi nti waliwo abagulirirwa okudayifuzinga abantu okubajja ku mulamwa, naye tugenda kubeera nga tetulina gwe tubikkirira basebo ne banyabo. Mwebale nnyo kumpuliriza. Mukama Katonda abankuumire. Kutiramu abakulembeze abali wano nti mbeera sibalaba naye nga mbalengera. Bangi kummwe babandeeterako information naye nga beŋŋambe nti waliwo ne propaganda mungi, bayinza okubeereta information naye nga bakuwaayira. Naye wennafuna evidence tetujja kulonzalonza, tujja kukola ekituufu ekirina okukolebwa. Mulesa okwemulugunya kungi okumala ebbanga ddene, naye nga bwe mbagamba nti ng'omukulembeze olina kutambulira ku evidence. Ate nabagamba ffe mu NUP mwenna asinga obunene n'asinga obutono ffenna twenkanankana. Ffenna tulina omugabo gwe gumu ku Uganda, ate tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu ku Uganda. Naye n'okuvunaanyizibwa tuvunaanyizibwa kye kimu. Omukulembeze omu mwezi ensi ezaakulaakulana
yawe ekyokulabirako naye nga kino ekyokulabirako kigenze kiweebwa mu mawanga gonna amawanga China yali ebaddeko nga tadwali nga ffe mumanyi lwaki ekulakulana Japaani omuntu omukulembeze bw'ali enguzi yeyejjayo yekka neyeefumita n'ekiso kuba kyamuswavu nnyo China omukulembeze bw'ali enguzi sente zirina okuyamba abantu bazeddiza ye nga ye bamusiba mayisa oba kalabba wane waffe wokawoka omukulembeze yanyagulula ate najja netumwongera ebitiibwa si mu gavumenti yakyagula waliwo n'omukulembeze omu baatuula ne bannaabwe nga batandika revolution ne bagamba ki ekitulwanaganya ne bano betugubaganya nti buli ake butemu bubbi ne bakola endagaano bino tulagaana okubyewala nti ye nayina kuffe naawe atukulembera gwe tunakwatira mu kikolwa kino nti kiboneezo kyekino walitambale nga munne yennyini nga yaluguddemu eri mutwe olikyali wange naye bwona okwatibwa mu nguzi munnange nja kuba sinna kyakola mwenna abakulembeze mubadde wano kakasa mwenna muli attentive mugamba pulezidenti agenda byogerako nja byogerako oyinza bikola notubyogerako mwenna mumanyi tiwesibereddeewo wembadde nga ndi mu kutambuza firimu yaffe okwetola ensi yonna by the way twebaze Katonda ti firimu yaffe eyanika nakyemalira Museveni ebunye ensi yonna era Museveni kati be Uganda bafera naye takyafera nsi yonna yonna bonna bamuguddeko nga bali mu naye nga mukyakuba engalo nkomyewo ndowooza mbaleetedde awaadi nsangawo atama wano nasanze nga waliwo protest oba okwekalakaasa okuli online Manyi kati Museveni yalemesa abantu bonna okwekalakaasa ng'ovaayo ng'olwanyisa bubbi abaana bakyali mu kkomera kati abaavaayo okwekalakaasa nga bannabanja babbye amabaati so nasanzeyo okwekalakaasa online nga bagiyita Uganda Parliament Exhibition okusomasomako nga bagamba obuli bw'enguzi buli mu parliament tekyewunyisa Anita Amongo tumumanyi ne banne beegabira zino Anita Amongo akozesa 10,000 olunaku waliwo ebiseera byeyeegabira miliyoni 2 olunaku ngenda okusanga nga n'abakulembeze ab'omu opposition ate nga si balala wabula nga deputy president wange kati mukuba mu ngalo musanyuse nnyo so kyabadde kyannaku naye nabagamba baganda bange sigenda kusirikirira era njagala ffenna tubeeremu kutya nange kennyini twewale sente z'omuwa omusolo so sikiriza mu propaganda nennoonyereza nenfuna evidence era nenfuna ne Peter meeting erimu abakulembeze bonna aba deputy president bonna abakulembeze b'ekibiina bonna omuli leader of opposition omuli secretary general omuli deputy secretary general n'abakulembeze ba MP bempa ekitiibwa nga bwe tukola bulijjo nga bwe nakola nga bampadde information nti baleese obukadde 40 ne babuwa ba MP ne bavaayo abamu ne bakkiriza ba Kagabo n'Onowe Kayunga sente bandeke ne bakkiriza nti sente bazikiriza era nitubabuliyo ekyokukola sente muzizeeyo abatazizaayo abalonzi nabo abakwasa nga kye nakola nafunye information nti waliwo bwe bawadde miliyoni 10 ne babyegaana so bwe nakyanjudde mu lukiiko lw'abakulembeze bonna era mukulu munnange mu kitiibwa nakkiriza nti bannange kituufu nenyigira mu bulyake buno kituufu sente zino twagenda nituzeegabira sente meka miliyoni 15,000 gekyenyiike ti sente ezo sigamba nti bakitaddewo nga polisi yoke wadde kikyama era nandikiwakanyiza ti naye kwe nazitaddewo nti leader of opposition anajja bweyanazifuna nedda wabula zino tuzeewadde nga ffe binafusi siza abaaliwo siza abaasookawo buli leader of opposition anaafuna omukisa okujja wano anaateesa ddiiro eyiye ekyo basebo ne bannyabo kyabuwemu ekyo kikyamu sikanya nakyo era olukuŋŋaana lwamaliriza nga tugambye ti mukulu munnange ekintu eky'obuntu bulamu omuntu kyolina okukola kukola ebintu 3
okusooka kwe kuzaayo ssente z'omusolo. Ekyokubiri kwe kwetondera Abannayuganda kuba eyo si ennono yaffe. Pozi n'ekisembayo kyekyokulekulira ekifo ekyo ekyobwakomishona kuba kyekyabaddemu emigugu. Bino mbyogera ku mukulu munnange naye buli omu ku mmwe ali wano omukulembeze owa NUP. Eyo y'engeri gye tuyisa omuntu yenna omuli w'enguzi, omuntu yenna eyeenyigira mu bukyamu. Singa tubadde mu ghetto nandikiyise ekituufu kye bakiyita. Babuyita buki? Babuyita buki mu ghetto? Naye kakati tubeere decent, tubuyite bukenuzi. So, ensonga ezo nzoogerako si kukakkanya deputy president wange kuba kyali deputy president wange, naye kubalaga nti ffenna tulina okwekakkanya mu maaso g'abantu abatulonda. Era mukulu munnange yaweereddwa amagezi ali ku information eyo yetondera abantu ate tukomewo obupya. Njagala obbasaba bw'aba akoze ekintu eky'obuntu bulamu mumuwero kaminge. Twali twanirizaako abantu abasobezza abakoze bikyamu. Tozi nga takoze kikyamu. Naye manyi deputy president wange musajja wa kitiibwa. So bw'anaaba akkiriza ddala mu kitiibwa then ajja kukola ekintu ekyekitiibwa. Njagala okubategeezaamu abantu b'ewa Kiso naddaamu abantu ba wano baganda bannange mulina okumanya nti tulina omulimu ogw'amaanyi okwerepresentinga obupya. Bangi abasookawo baayonoona erinnya lyaffe ne batuyita ab'enkwe, ne batuyita abalyake, ne batuyita abayaayi. Tulina obuvunaanyizibwa okukyusa ekifaananyi ekyo. Ffe wano ekitubeezaawo kyekitiibwa kyokola tuyima nti ekitiibwa kya Buganda kyabadda. Ekitiibwa kyekitubeezaawo. Ekitiibwa tekitegeeza kubeera na ssente. Ekitiibwa tekitegeeza kubeera na buyinza. Bangi abalina ssente naye nga tebalina kitiibwa. Bangi abalina obuyinza. Museveni alina obuyinza, alina emmundu n'enzikubenyonya atambula nazo naye talina kitiibwa kubanga mubbi. Ekitiibwa okifuna lwa buntu bulamu. Ekitiibwa okifuna lwa bwesimbu kye bayita integrity. President waffe bannawakiso mwimuke mutwaniriza omukulembeze wa NUP mwimuke betukuba engalo ez'amaanyi ddala mwongere akalulu bannawakiso yongere essanyu okulaga President tusanyusa omulaba. Thank you. President, Deputy President, the Secretary General, our National Mobilizer, the LOP together with your executive, which is here, several shadow cabinet members, city and municipal mayors present, local government leaders, councillors, NUP supporters, and the general fraternity of NUP. Not forgetting our Uganda Kunga leader, Honorable Farida, the district chairman, governor, colleagues, MPs from Parliament of Uganda, the local government fraternity, ate mwembasamu ekitiibwa ak'enjala okuba emirimu gino tugitaabuza babiri bangi ffenna bassebo ne bannyabo buli omu kiti kye. Olwakadde mukkirize mbeeyanjulire erinnya nze Betty Isonalima ab'Emmamba ennaku zino ate bantongozza okubeera mukyala w'ab'Emmamba mukyala nsumbuza kwegamba disitulikiti eno tugiyonseze wamu tusanyusa okubalaba. President essanyu lyolaba ku bannawakiso bano kano tebali tekabangawo n'olwekyo tukubire kyamaani wa Kungu ono ne ttiimu ye bonna nga bwe bateesa bannawakiso tukuŋŋaaneko sebo mwebala omulimu. Ate naawe Dr. Natera nga bwanika webale kuwa ttiimu eno baani kuba lumu baatuzoganya wali ewa Kisungu n'omaliriza ng'otunyize bwoti mu ofiisi yo. Secretary General Nakuro yaliwo nga 'Wakiso ate nga tumukyazizza. Wekitiibwa President,
district eno gye watukwasa kubanga nze nga womumanyi wankwasa bwa mami wa disitulikiti era olumu sifuna akadde kutandika kukaabirira ebeeramu ebisoomooza era wankwasa ensonga za local governments mu ggwanga ennaku zino buli bwennyongera okubanga ntambula mu councils wabawo obuntutu obuti naye tubuliko disitulikiti erina ebisoomooza nga Wakiso newankubadde ng'ebitundutundu 80 ku buli 100 ebya disitulikiti eno bya kibuga naye disitulikiti ekyabalibwa ng'ey'ekyalo era ne buli kasente konna akaba mu senta kaweebwa disitulikiti ng'ey'ekyalo ne town council n'ebigenderako byonna bibalibwa biri mu kyalo kyekyo lwaki olumu otuwulira nga twogera ku special status of Wakiso district naye tumaliridde president twagala kutegeeza newankubadde tukyasoomoozebwa nga n'ekyo kye tulina okufuna okuva mu senta nga bannawakiso ate ng'oggyeko Kampala teri disitulikiti ndala yonna etusiiga sente kuziteeka mu ggwanika ly'eggwanga tumaliridde okulaba nga wabeera ekitereezebwa era nga wawulira ku floor ya parliament we nayanjula ensonga za local government kuba abantu bonna bano boola president buli omu mu Wakiso alina local government gy'avaamu abakulembeze abameeya bayinza obutafuna kadde kunyonnyola tinewankubadde NUP ekutta omumuli mu Wakiso naye ebisoomooza bibatawaanya sirema kubikwanjulira nko mu ngeri ey'enjawulo naye nkutegeeza kimu tutumaliridde kwongera okutuusa eddoboozi ly'aba local government leaders ne bannawakiso okutwalira awamu ku parliamentary flow kwe watutuba era president ekyo tukiriko nnyo president nsaba nkutegeeze nti tukyalina omulimu era tuguliko okulaba nti nga bw'otulaba nga twambala red era nga tukyali basanyufu nnyo era nga ffe tumaliridde okulaba nga Uganda yonna etwegattako okulaba nga ddala red atambula era nga tubunya NUP ate ffe tukyalina okulaba nga ddala kye tukyalinawo ekisooka tukinyweza kyekyo lwaki olaba obukulembeze nga buno obwa NUP bwe bwatutegeeza nti nno tugende tutambuze omulimu gw'okuba nga tukuga bannakiwakiso era ffe tubagamba kimu ne katwongera okugamba kubanga mwe mulama gwa kkunga buli omu muleete nga waali naye buvunaanyizibwa bwaffe okwongera okujja ne tumutereeza kubanga nga bwe tumanyi teri muntu gwe bayita Katonda ng'ate yeye muntu wano buli omu ajja n'obunafu bwe obwano bwe twolekedde era nga nze mami wa district ntambula ne ttiimu eno ntambula n'abala bonna abajja twongereyo ensonga z'okukyusa Uganda okulabira ddala nga bannayuganda bafuna essanyu ekyo kye tukyaliko tetukyusangamu nga naatera okumaliriza sebo president olwakadde kkiriza bakulembeze bannange bonna n'omulimu honorable Wakayima kubanga bwe tutambuliza parliamentary caucus ya Wakiso bino tubitambuliza wamu baddemu era obalabeko ku lw'abannawakiso ba MPs muddemu yimirira aba Wakiso district abo ssebo bwe tutambuza emirimu egya Wakiso district era district chairman wamu ne bamayors muddemu yimiremu ku lw'abannawakiso president Angelo Balaba abo ssebo bwe tutambuza emirimu egya Wakiso mu bukulembeze bwa central government era mwenna ba councillors kubanga council zino Thank you. People power. Our power. NUP. And everywhere. Kunga Wakiso kunga. Kunga Buganda yona kunga. Kunga Uganda yona kunga. Kunga ensi yona kunga. Ra. Bana mwetu lile kwa basebo ne banyawo. Sebo leader opposition. Ne bamemba ba parliament bonna betuli nabo olwaleero sebo gavana Wakiso ne gavana Masaka n'abakulembeze ba local government mwenna ba mayors ba councillors sebo secretary general n'abakulembeze b'ekitebe kino mwenna bamemba baffe mwenna ba foot soldiers bannamawulire ba online journalists basebo ne banyabo nsanyuse nnyo balaba olunaku lwaleero
olunaku lwa leero lwa ssanyu nate newankubadde ensi eri mu kavuyo nti obutemu bugenda bweyongera buli lunaku olukya nga bwe tubadde tugamba nti tewali ali safe mu ggwanga lyaffe. Bwe bamala okutemula omunadiini batemula mukulembeze wa nnono, bamala okutemula omukulembeze wa nnono batu okutemula muntu wa bulijjo. Tewali ali safe mu ggwanga lyaffe. Kyova olaba nti mu bye tukola kwe kulwana okukyusa embeera eno tubeere nga tulina right to life, nga tulina obulamu. Ndi musanyufu nti omulamwa okusinga obunene wano gwakwatagana. Kinsanyusiza nnyo ate okukwatagana nga gutanyizibwa mmwe abakunga. Abakunga twabasindika ne tubagamba mugende mukunge bannayuganda bonna gye bali, naye era ne tubasaba mukwatagane n'abakulembeze baffe abalondebwa tusobole okutambula nga tuli muntu omu. Twafunanga complaint abamu abakulembeze abalondebwa nga tebakolagana n'abakulembeze bakunga, ebiseera ebirala abakunga nga tebakolagana n'abakulembeze abalondebwa. Era mu kunoonyereza n'enzuula nti emu kuzaali ensonga enkulu bwe gwali okayanira obufo bwe ogidde mu kkunga naye olabika oyagala kuneesimbako. Ekyo nababulirawo nti kyekimu ku bizibu bye tusinza okubeera nabyo abantu abagujubanira ebifo. Nze njagala kubeera kansala wano nja kufa n'omuntu, njagala kubeera meya wano njagala kubeera MP wano nja kufa n'omuntu. Oba ebyasitwago tebitambula birekeyo naye nga nze nfunye akafo kange. Tuddamu bategeeza nti akafo ako tekagenda kugasa nga Museveni yakyafuga eggwanga lyaffe, mpozi ng'oyagala kakozesa kubba Bobi. N'ebifo ebyo okubayamba okusobola okuweereza abantu bammwe n'okukyusa ensi yaffe nga tujje nakyemalira mu Buyinza. Mandeeti yo gy'olina nga kansala, nga meeya, nga MP, obeere ng'osobola ojja ekisasayizinga mu mateeka. Basebo ne banyabo kyetwali tubagamba mu ntandikwa kyetubagamba kati era kyetugenda okubagamba olubeerera. Struggle nanga temukwataganye ebejja kulwa. Ekitukuumye mu busibe buno emyaka kati genda 40 kubanga ebiseera ebisinga oli bw'aba akutuddeko bwa kansala wakiri omulemesa n'oleka dikiteta n'ayitawo. Kati ate ne nakyemalira n'atumanya bwe yamanya nti kati olukomera kyone tetukyalitya n'abasuulamu ssente. Olunaku lwono nsanyuse nnyo nti ndimusinkana baddu b'ewakiso era ebigambo byange bijja kuba bitono naye bijja kuba straight. Naddala mu abakulembeze abalondebwa ewakiso. Njagala okusiima ne kusekusiima abakulembeze mwenna abasigadde ku mulamwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abakulembeze abasigadde nga mukiikirira ekifaananyi kyaffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubeera tubalaba, nange mba mbalaba kuba ensi yajja erimu social media ne bobeera wamu ku kyalo tubeeta ebintu biraba. Tusanyuka nnyo bwe tulaba nga abakulembeze nga office zammwe tezabagulumiza, ng'ettaayi ne suuti ze mwambala tezabagulumiza, wabula nga mukyali kyekyo kyekimu kye mwali. Ekirooto kyange kwe kulaba nga tetukyuse bassebo ne bannyabo. Abantu baffe baagala balabe oli Kyagulanyi gwe balaba mu kampeyini, Mwada Nkunyi baagala Mwada oli gwe balaba mu kampeyini. Nga tugenze ne tubannyonnyola ebintu bye twali twagala okukola, baagala tulabe nga babalabe nga gwe mulama gwe tuliko. Ate nabakola bubi naye nakola kituufu kuba nagamba abantu nti be bakama baffe. Tetuli ba servant, kyetwajja tusuubiza abantu era tulina kusigala nga tuli ba servant. Mbeebaza abasigadde nga muli ba servant b'abantu, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekyokuba nti simusigadde muli baweereza abantu y'ensonga lwaki tukyasobola okubeera ffenna wano. Ensonga lwaki mukyasobola okuyita mu bantu, abantu ne babakubira emizira. Era ensonga egy'obbazaayo mu bantu nga mwagala okulondebwa. Mu kiseera kyekimu njagala okwogera ku bannaffe abamu abakikoze obutamanya, abalala abakikozesa omululu, ate abalala ne bakikozesa obuswavu, abaagenda ewa Nakyemalira Museveni nga bagamba mu ntandikwa ne mbagamba this is not politics as usual. Bino si bye bya bulijjo, bino bya ddala.
twekwata emikono ne tugenda mu bantu nga tubabulira ebintu bye bimu byeni mukwogera kati. Njagala mwenna mutunule emabega wange mulaba jayo flag eyo, mulaba abaana abo. Bano abaana bonna battibwa, tekuli yali yeesimbyewo. Tewali baali tebaagala bifo, baali tebanoonya ssente, baali baagala Uganda empya gye twabasuubiza. Era buli we twali tuziika bano abantu, abogezi bonna babaayo babasuubizanga, Yasini Kauma, Yewesamuziika nali mukomera. Naye bwe twali tuziika Rita, oba twali tuziika Franka, twamusuubiza tumugamba Frank kye tusobola okukola kyokka kwe kusigala ku mulama gw'oliko, y'engeri yokka gye tugenda okusasula. Ekitegeeza bwe tuva ku mulama guno tuba tufudde, tuba tuswaziza bano abantu n'abalala batalabika, n'abaana abali mu makomero olunaku lwaleero bali mu kusasulira ffe okubeera comfortable. Kye tusobola okukola kwe kubeera integral, kye tusobola okukola kwe kubeera abeesimbu. So mwenna si beewakisomeka kati mwe benkwatiriza naye bangi nnyo mwe bakansala namwe abakulembeze abalondebwa ne mulowooza nti tubawadde bugagga, tubadde genda kulya. Gwe obwesigwa bw'abantu bwebakwadde n'obanga abakwadde ekyamaguzi n'okikwata n'osiba ettaayiyo n'ogenda ewa Museveni n'ogamba nze gwe basingise kati ntemera. Ebyo tebijja kukola. Nabawooninga ne bagamba sigenda kubiikirira muntu yenna, kobeere mukwano gwange otya, kobeere ng'oli mulungi otya, kobeere ng'ofaanana bulungi, kobeere wa kitiibwa otya, sigenda kubiikirira muntu yenna. Endagaano gye twakola twagikola mu lwatu ng'ensi eraba, nateekayo bulago bwange. So tetuusiruwaza abantu, tuli ku musaayi gw'abantu. Bannayuganda batuteekamu essuubi. Twavayo ne tubagamba ebintu, tube tukyamanyi kye twetagakola okujjako biyimirirako basebo.